Ekigudde ku General Sale full figure akimukoze amuvumye namuwemula akatambi kengenda okubiranga nkuzanyira mu maaso awo nkusaba osubscribinge gwatanaba ku subscribinga nawe atanaba ku likinga video eno beranga ogira ikinga ne Eve ensonga ze inziri naawo Eva gwe mumanyi omukyalo oyo bambi eyafa OSB fabada trending ennyo naiko akatambi nkalina mu maaso awo General Sale musale bino mbikugamba biwulire omanya bulumi bwe tuyitamu olunaku ofuna essimu ezisuka mu 10 yogero balago ne busakala abantu bakulumba ku mulimu ne bakulumba ku office gyokola ne wakawo ne bakulumba abebizibu ebyenjawulo abettaka simanya abamayuta simanya abamaki abaana babajasi simanya namwandu babajasi simanya twogera okuva ku machano zibyo budde simu zibera mu power bank Imero ya General Sale musale lwaki yafuka ejenjero nakalina makulu agirina natasani dagirina lwaki bajire mu ggulu temuli balungi kimala bino nzabyoga tewali abintu mie era njagadde mbyogero bimanye omanye n'obulumi bwe tuyitamu no bana ba kifesi mbo bana ba kifesi bange banagalabi musimanyi ba abajoganyi simanyi bani imero ya fuka etambulesa erabike yafuna magune ebigere n'omutwe musoke musima abantu abakoledda ababatuziza mu ntebezo ze mulimu nza busungu bwe mbayinako mu obulumi bwe mbayinako tusirikidde ebintu bingi nawe nakotulikera nikera ndingenda kwogera ndiyogera n'ensi neekunkumuka emnyingi ne munzitanga isi abayimbe baba kukese guluma yaguzza gwe aberetereza ebbanga lo balabidde kubanga nze ndo nali naawe ndo nasemayo kubeera naawe ndo twali mu barracks twaline mugebanga alina n'abafulisti erimu abafu ba master blaster naye ng'obirabo ota ssente twaline Sitasha Mayanja twaline David Lutalo bonna ng'oli mukuta ssente Yaza na vayo banga mfunye milioni 2 ate ne munagirekawo. Bonna yogera ku kingisa tewaliwo. Yangamba ki? Yangamba kisata sobya. Mwane waka. Ayaganwa na bamu akolukaga. Hanaleka de bavuma. Kati ani who's fooling who? Era omuntu ayimirire waberewa. Era tukole ki ekitufu tukole ki? Fe muntu kyayisiza abantu kubanga babavuma banafe betulumbagana. Ababalumba naffe betulumba kumba ababalumba mubamanyi era mulya nabo fe tusigalewa fe balukujjo balucholo babo fe bakamukuje tusigale ludawa temumanyi nkonyogoze batukuba temumanyi mayinja ge batukuba temumanyi bigambo bantu be batuogerera tukyayidwa family zaffe tukyayidwa family za baba baffe batulowooza betutayina balowooza tuli bulungi tuba mabummi kumbe nga naffe tuyagga buyazi n'ekyokwa tuyagga kiyagge. Yes, oyo mukyala Jennifer full figure simusanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu eri General Sale. Jukira bulungi nti General Sale bano bonna akina bayimbi, akina ba TikToker, akina ba full figure bonna yagobye yagambye talina n'omu agwe yeetaaga ggulu kubanga bataataaganya emirimu gye. Bano nno babadde beegumbulidde omulimu ogw'okugendanga ewa General Sale nga bamu bagenda tebalina ku programu nga bagwawo bugwi ne balyoka naawo ne bamukaabira ebizibu. Nze omwana yalwadde, nze maama mulwadde, asimanya tetuyina kawunga ka Christmas kwegamba buli omu ngeyo gyagenda nakabira General ebizibu bye era bwatyo naberanga alina okuberanga abayamba kakati nno yabagobye era nga bye bimu ku byatabudde Jennifer a full figure kankongereyo n'akatambi katono nnyo. General Sale musale no message kutukeko lwenani babizonte wo 1% mekani babizonte wa 1% meka wesiba ku bayimbi ne wesiba ku music industry ne wesiba ku promoter ngolinga agamba nti bokabe bali mu gwanga kati bakufuukidde munyale mu bwa bakufuukidde akanyamberege wesiba ku bantu abatategerangako abatayagalika abatasiima abatamanyi kye baagala abataswalira muntu lwaki mukute sente billions and billions and billions and billions money no steka mba promoter no steka mu bayimbi osobola okumbula General Sale ni gwalagira atimbe ekivuru kimusalo mu sente mbulira y'abantu babiri be walagira bayimbe
mpaya abantu basatu bewagamba nti mutegeke ebivulu buli promota natabangako promota buli muyayu gw'emakinde buli muzina buli kifulukwa kyayita promota wali abawanga matuka luddawa bayita ba promota because of you nota obuwumbi butano ne bagamba nti abantu bafunye nota obuwumbi busatu ne bagamba nti abantu bafunye ate abantu bayimba kadonkamu nota bilioni 8 na kiki nnyo kiki kyemufa basajja mmwe yefa abakolera mu tusiima koddi Jerusalem sare njagala ombuliro omuntu kyasobola kwegomba ku full figure ingire NRM twandibadde examples twandibadde living a good life twandibadde tukaba fe twandibadde tuvuga emmotoka babalunyoza bavuga naye mbuli omuntu kyasobola okwegomba ekimuyingiza NRM nga ne bucha bana ekyokulya sawa kisabe mwasanga nze fighter na arwana nekolera emirimu gyange bayo kyedduuka lyange muzayi musabe nalagira bampese ne mwazimpa bazo sawaji tuyiwewo mubiri mubeere mu buyinza ne mukwatanga sente ne muwanga babizonto sente lwe baleeta magala baba sente meka nange wampa meka mulinga mwe abateekawo abantu babeerewo nga babavuma mulinga mwe abeekolera opposition mulinga mwe kennyini thank you so much. Yes, buterevu omulungi atulaba kujika media ensonga tukyali muza mukyala Jennifer full figure ne Geno Sale zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Ye mukyala full figure si musanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu eri Geno Sale okugoba abayimbi okuva ewuwe. Ayina ne time bwe yagambye nti Geno Sale bw'otakwate Alien Skin n'omuteeka ku payroll kagenda kuba kaweddemu kubanga Alien Skin bwanegatta ku Bobi Wine munaamalako akakatambi ngenda kabaleetera mu video eddako. Mukyala yategeezezza nti Geno Sale muli awo mugobye abayimbi naye Alien Skin bwe mutamussa ku payroll nagezaako nagenda neyegatta ku Bobi Wine muba munaabasobola nga beegasse. Obusungu nno bungi ku saidi zeyo naye nga ekisinze okuleeta obusungu buno kyekya Geno Sale okubeera nga abano bonna yabagobye yabagambye festival season eno baleme kutaataganya mirimu gye bamwesonywe bamuleke bamuveeko mu bufunze bagobeddwa mu lwatu. Ekyo kyekyanyiziza omukyala full figure era yeyo video jemuva okulabika nga mwanatu mulaba naye ate boba social media in-laws balabudde full figure ne bamugamba kakkanya speed kakkanya amaanyi abasajja bali boliko balina amaanyi balina obuyinza wandikakkanyiza ku speed wandikakkanyiza ku buvumu bw'okozesa n'amaanyi g'okozesa bali abasajja boliko asibangu wadde yadde n'omulundi n'ogumu kwegamba ba social media in-laws bamulabudde ne bamutegeeza nti yandibadde nga kakkanamu bwe buba busungu n'asooka abukakkanya otherwise bali abantu bo tebazanyira wako era ne bamusaba yandibadde bwatyo abagenda mpola bw'abalina ekimunyiiziza asirike kimunyiize bibye otherwise gye binaggwera tebijja kuba birungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Oyo nno ye mukyala Jennifer full figure kansubire mu bigambo bye mu byewuliriddeko naye nga ye alaga nti si musanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Jjukira Jennifer si ye mukyala eyeri entama agiyita ne B agiyita B. Oba oli munene oba oli ki ye akusabulirawo oba olyani akuyisaamu eggaali ebisigadde oba byakwetonda n'abiraba oluvannyuma naye ng'ate eggaali mwanatu yakuyiseemu dda. Naye nga wewetegereza ensonga zino Geno Sale naye mutuufu mu ngeri emu oba endala bo abayimbi ne ba tiktoka bonna abantu abasingira ddala okubeera mu entertainment babadde tebava wuwe. Omuntu we mumugenda ne mumulinyirira buli kaseera bwe mutyo gye bikomekereza abeera akomekereza naye abakooye babadde basussiza okubeera nga bamuzungirako nnyo olutatadde. Buli kaseera ba tiktoka tugenda wa Sale, buli kaseera abayimbi tugenda wa Sale kati nga n'abayimbi beyawulamu ebiwayi nti kati abakadongo kambe bagenda abayimba reggae raga ffe tugenda kwegamba
ng'embeera efuuse ya kulinnyirira musajja buli kaseera nga bagendayo okubeera nga bwe batyo bamusaba obuyambi. Naye katulinde tulabe ate wa gye binaggweera. Ensonga za Eva nazo zikutte wansi ne waggulu. Kankuzenyire mu katambi n'oluvannyuma tubeere nga tweyongera mu maaso. Mugende ku ntaana bateeka Eva alajana bateekayo buloka, waliwo buloka gye bateekako nusu 10. Enusu 10 mbu baamugula ente, kiriko ente 10 kibaako ente. Ate Kato yasooka ku ntaana. Katosi yagiteeka kati Katosi yatwalayo ayina omuntu gwe yatuma nga bamuziika n'avaayo buloka. Abazimba n'abawa ku ssente ne babikola. Ne bateekayo buloka ne bateekako 10. Yaliyo n'abazimbi nze nzijukira Kato yagenda n'abeera eyo. Era waliwo ekifaananyi kye bazuuminga ne bateekayo 10 kati mbu baamugula ente. Kati omwana ayogera yeye nnyini yeyogerera. Bannange bino ebigambo bya mugenzi si byange. Yayogera oba mubikira oba mubikwana mulekeyo mumanyi. Nze wamma ekyetaagisa nange nja kukuyamba. Ate ebenze sitiisiwa nze nti nze tebantiisa wabula njogera mazima. Owulidde? Nkugambye nze njogera kirooto. Nze najjano nenkola live ne mbagamba omugenzi ayogera bajja ne bagenda e Tanzania bagenda tebakulima bute bagenda era ne bamala ennaku ze bamala ne bakomawo. Kati bwe bakomawo ne badda mu Uganda nga bakatuuka mu Uganda balina gye bavuga ne balekaano bantu abala ne babavuga ne bamutwala eyo nga bali basatu. Nenga na mchala woyo Kato yalimu mu mmotoka. Bw'okitegeera otya? Yes, buterevu embeera nno bwetyo bweri side zeeyo byo ebya Eva nabyo bikyakutte wansi ne waggulu. Kansubire ebigambo by'omwami oyo mubyewuliriddeko bagamba nti akuddira mu mboozi tagiwoomya, so sijja kuddamu bigambo byayogedde naye nga zo ensonga za Eva abalala bali mu kubeera nga bazoogerako ate ng'abalala bwe baziddukamu. Abantu bali mu kudduka mu nsonga za Eva. Ojja tunuulira omwami Barrister Timo omu kubatandika ensonga ezo munnange naye yazidduseemu era n'agamba nti bw'atyo azivuddemu era tajja kuddamu kuzoogerako. Yategeezezza nti ne bwe banaakola batya Eva tajja kufuna bwenkanya. Eva tajja kufuna bwenkanya ne bwe banaagezaako batya ne bwe banaapika ne bwe banassaamu amaanyi agenkana gatya Eva ayinza obutafuna bwenkanya. Waliwo n'ebigambibwa nti mwanatu bandiba nga bafunye okutiisibwa bandiba nga waliwo abagenda ababalumba mu zi inbox nga babasuubiza okubatuusaako obulabe singa tebava mu nsonga za Eva. N'omukyala Sheila Price abadde azoogerako nnyo era nga atera nnyo okuwa updates ku nsonga ezo eza Eva naye kitegerekese nti azivuddemu oluvannyuma lw'okukola vidiyo amakya ga leero n'ategeeza nti ensonga za Eva azeesonyiye, akyayagala obulamu, tayagala kulekawo kaana ke ffenna ke tumanyi. So ensonga za Eva azivuddemu era bw'atyo azirekedde poliisi. Mu vidiyo mwenna kyemmanyi mwagirabye nga Sheila Price akakasa nti naye ensonga azeesonyiye. Mu tayimu yeemu ne Barrister Timo naye n'alangirira nti ensonga azivuddemu. Jjukira Barrister ye yazitandika naye n'alangirira nti ensonga aziwanikidde era azeesonyiye era we baddamu okuzimulabamu bajja kumuyita musiru tasobola kuziddamu. Kakati mbu kyategerekese nti waliwo omuntu bw'atyo agenda maaso n'okubeera nga abatiisatiisa ensonga babeere nga baziva. Mulaba Barrister Timo ava mu nsonga ku ngeri gye mumanyimu gy'alina ekifuba gy'alina ekibuli olaba atuuka okwesonyiwa ensonga n'agamba zino zo nzitadde era nziwanikidde. Kitegeeza wabeerayo amaanyi ag'enjawulo agali emabega ge tutanaba kubeera nga atutegeera. Tebasobola banga bazivuddemu buvi Sheila Price ne Barrister Timo okubanga ensonga bavuddemu nve nga tewali kyatuuseewo. Nedde ekyo tekisoboka. Ekyo kiraga bulazi nti waliwo ekyatuuseewo era ekibawaliriza okubeera nga zino ensonga bwe batyo bazeesonyiwa obanga bazivaamu. Nenga ge twakafunako
kyategerekese nti waliwo ababatiisatiisizza nga mu kubatiisatiisa kuno kwe bakoze mulimu n'okubagamba nti tujja bakola ki, tujja kubajjawo singa ensonga ezo temuzivaamu tujja kujjawo bujja bulamu bwammwe. Era byebimu ku byatiisizza abantu bano ne basalawo ensonga z'omukyala Eva bwe batyo baziveemu bwe batyo ate nga batuufu mu ngeri emu oba endala. Obulamu buno buwooma era omuntu akulesa obulamu aba akkoledde ddala bubi nnyo, so batuufu mu ngeri emu oba endala ensonga zino okulabika nga bwe batyo bazidduka. Kale nnyongera okujjukiza nti obadde ku Gika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge ate era osharinge. Tewera kutandinga o notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga kutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango nauna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu mirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video nojja kubeera nga ogimperedde like mu abatobera ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulaka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mbagalize Sunday ennungi akuume atakumira mpeera mweraba.